tubaliriza mwenna abali ku UCRG TV yammwe. Amanya n'eddoboozi yenze Sirada Nelson Omwologoma. Tubaliriza nnyo ku programu yaffe eno wetulogerera ku byobufuzi era nga mukimanyi nti banga siri awala nnyo okulonda okulabika kubindabinda 2021 ssaawa yonna tujja kuba tufuna omukulembeze omupya. Jjukira nti muresi mugenzeemu kakati wetwogerera abeesimbyewo bakwata mu 40 nate People Power yalese ekibiina ekipya kye bayita National Unity Platform. Mu studio neegatiddwako omwami omwogezi wa People Power wano Munich. Sebobuuza kubatuuliza. Batuuliza namwe abatulaba ku UCRG munamba lamusiza n'embebazi n'emirimu egy'enjawulo gye mukola. Amanya ng'omukulu w'abagambi nze Dumba Siraj, omwogezi wa People Power wano Munich, oba oli awo ne National Unity Platform wano Munich. Mwami Dumba muwulidde. People Power kibiina kye yaleese kye bayita National Unity Platform kirabikanga kizze mu kaseera akatuufu ddala nga kwegamba ebintu birabika bibadde bisobye, naye kakati Mwami Dumba okyogerako ki ekyo ekya People Power okuleeta ekibiina ekipya ekyo kigenda kukola kyamaanyi ki? Ndowooza okuyita mu bumpimpi tujja kugamba nti Uganda yagenda mu nfuga y'ebibiina ebingi. Ndowooza yali 2025 bwebajjawo ekkomo ku bisanja bagamba nti katugenze mu multi-party dispensation. Naye okuva olwo ebibiina bingi bizze bibaawo, waliwo ebyalobere. Naye tutuukidde olwaleero nga buli ekisenge kya People Power ekitadde gavumenti ebimu buyinza ku nninga kibataddeko amaanyi mangi ne bawiikeninga mu buli kimu. Bagamba nti badde ssente naye batandise okuwiikeninga kuba ne gye baziteeka tebamanyiyo kati ssente ze babbye eba People Power okujja ekisinga ekyo. Naye nga bwe babaawo enfuga ey'ebibiina ebingi tukimanyi nti toyinza kuba nti ogenda kwesimbawo nga omukulembeze w'ekisinde ekya People Power yagamba nti agenda kwesimbawo nga tolina political party gy'ovaamu. Oteekwa okuba nga olina political party amateeka bwe gati bwe gagamba. So kati National Unity Platform nze ndowooza it was only a question of time Bobi Wine okulangirira ekibiina nti wekiri kuba yabadde akimanyi bulungi nti bw'oba olina abantu nga bwe bali mu People Power, kuba People Power yeetoolodde eggwanga lyonna Uganda, oteekwa okuba ng'olina abantu nga mulina enzikiriza emu, nga mulina political ideology y'emu, mulina same vision, ate tukimanyi ffenna tulina one common enemy. Common enemy gwe twogerako ye NRM, ye Museveni, ye banne. So omuntu yenna alina okuba nti oli member wa political party, olina okuba ng'olina ideology gy'okkiririzaamu. Kati People Power ebadde awo ng'eringa etalina kibiina naye ng'ate abantu ebalina, ate ng'abantu bonna mission bakola ki bagimanyi gye baliko essaawa zino. So kijja kutuyamba nnyo nti teri kutusikiza gamba nti ate People Power temulina kibiina, temwesimbawo, temuleeta candidate wammwe, ekibiina bwe kiri kyalangiriddwa. Ate era nabadde mpulira n'okuwulira abantu abadde bagamba nti ekibiina kipya tekirina structures, ate tuvudde mu People Power ate tugenze mu National Unity Platform. National Unity Platform kibiina kya byabufuzi kibadde kisinde businde, eri ebadde nga pressure group. So byombi bigenda kusigalawo. People Power kitegeeza amaanyi g'abantu. Aba People Power bonna abadde bakkiriza mu People Power mulina okukimanya nti kati political party yaffe eri registered yeeyo eya National Unity Platform. Bwe tukkiriza ffenna ne tugamba tulina one common enemy, tulina the same political ideology, ate tulina the same vision. So abadde bagamba nti wali structure zikolebwa bantu. Olede People Power ebadde ina abantu okwetula eggwanga lyonna, kitegeeza nti abo abantu bennyini ne bw'oba bawadde space ya wiiki oba myezi 2 basobola okukola structures okuva ku LC1 ku LC2 LC3 ne LC5 nga wonna abakulembeze aba People Power structures wonna wezira okwetolola eggwanga. Ekikulu nti People Power abantu ebalina okwetolola eggwanga lyonna. So kijja kuba kyangu structures oziteekawo, era ekibiina kyagenza okujja nga tukimanyi nti structures tuba tulina okuziteekawo nazo. Temwerabira tuli ku UCRG TV, tubatumiddeko mwenna abatubaliza n'abatulaba
okwetoloola eggwanga lyonna. Mukimanyi UPCRD esinzira amakanda gali wano Munich. Mwami Bale tukulamusizaako, Moses Badigize n'abalala mwenna abasinzira wano Munich. Mwami Dumba, Electoral Commission yavuddeyo n'egamba nti kala gye mwakozesezza kala erina ekibiina kigitwala. Okyogerako ki ekivugana? Okuba ne kala nze ndowooza nti musalawo obusazi nemugamba nti oba akaguwe kanaba katuuse nti aba UPC bajja kukozesa kala ya red oba kala endala yonna nti people okuba nti yonga yo yalonda oba National Unity Platform yalonda kala ya red nga waliwo red abagiina aba UPC tekitugaana kwewandiisa, tekigaana National Unity Platform kugenda maaso nanteekateeka zaayo. Mu kwesimbawo bayinza okusala bagamba nti engeri gyomufaananya kala kiringa ttiimu za mupiira muyinza okuba nga mugamba nti mwena home kit ya red naye kati ttiimu ezo zombi zigenda kwekwata zonna zigenze mu kisaawe zigenda kuzannya mwena temusobola kwambala red bawula okusobola obbawula nti eno Express FC eno sikosira bbira. So kye bakola oli bamufunira kala endala nebaga nti gwe kozesa eno naawe okozesa eno oba obisi mukuba nabukubika luno wabawo omwasigaza red nabawo omulala atwala white ekitegeero oba newabawo omulala atwala buli oba kala endala yonna yonna osinziira nga mukikozesa eyo kunze si nsonga baleme kyekwasa si nsonga bagani tekitegeeza nti National Unity Platform eyabika egenda kutula iPod. Kati Mwami Dumba nga tuwunzika jukira twawulidde ekibiina ekipya kye bayita UPBU bannanyini kyo bajja kyogerera Plan B for Uganda. Naye Mwami Dumba wano abakulembeze b'eggwanga abasinga bava ku saidi emu. Okitegeera nti bava west okuva ku mukulembeze paka wansi. Naye ate abantu abava mu west abasinga abali obubi bakomplaini nga bagamba tekiba kiso kya mubaazi ekivumaganya bonna. Bo bagamba nti ekyo tebakiriimu okusinziira ku boogera. Okyogerako kimugana ng'engoyumbawuba. Ensonga eyo eyogeddwako ekubaganyiziddwako ebirowoozo mu ngeri y'enjawulo nga waliwo ogamba nti mu Uganda mulimu obusosoze mu mawanga ebifo ebisaba ebirimu ssente bisinga abantu ababirimu bonna bava mu kitundu kyekimu ekya Western Uganda kirimu Banyankole oba Banyarwanda. Ekintu ekyo bw'oba okitunudde n'okyanaliziga bulungi kituufu naye waliwo ate abantu abava mu West abali ordinary ebifo ebyo tebafunangana ku kirooto tebasobola okukibaamu. Naye nga tulaba abantu be bamu kuba kati bw'otunuulira Government Bank of Uganda yajjamu 2021 kitegeeza emyaka 19 yawukipayinga ekifo ekyo yeka yakirimu. Kati ordinary person ali mu Western Uganda omusuubira kutuuka UDA agende mu kifo ekyo. Kitegeeza nti waliwo kakiriiki k'abantu abava mu Western Uganda abajja ne beegabanya ebifo ebyo bisaba byonna abantu bye boogerako ebituusizza ne ku level egamba nti waliwo obusosoze mu mawanga mu Uganda nti ebifo ebyo birimu bantu abava mu kitundu ekimu. Naye nga kakiriiki lwakuba nti kakiriiki ako kava mu kitundu kyekimu bwe buzibu obuliwo nti kava mu kitundu kyekimu ka gurupu ako ne bagenda ne beegabanya ebifo eby'amaanyi ebirimu ssente. Kwegamba ebifo byolaba nti bino bifo by'amaanyi bw'oba otaddewo nti owa URA commissioner mu URA ogenze mu meme kwega ekifo kyonna ky'omanya eky'amaanyi nga kakiriiki ako alisi balinawo omundu waabwe. So naye ng'ate mu Western Uganda tumanyi nti wali abantu abali ordinary abatalina musango abakola emirimu gyabwe ng'omuntu omulala yenna akola emirimu gy'okwetoloola Uganda mu Buganda oba mu Eastern oba mu Acholi oba mu kifo ekirala kyonna nga talina buzibu. So abantu abo batuufu be bagamba nti kiri kiso kya mbuzi bakirekeredde ate ne bakyolesa abantu bano batalina musango bano abali mu Western bitundu ebirala ebya Western Uganda batuufu. So abantu bafokasinge ku kakiriiki ako tebabatunuulira kubanga kamanyikiddwa ate si kamaanyi nnyo kalimu abantu bweze 15 kalimu abantu be 15 bokka. Naye nga kituufu nti kakiriiki ako kyekakoze ebbanga ebyo yonna ng'ebifo ebyo buli akibeeramu abeera wa sayidi eyo kyekireetedde abantu okufuna endowooza nti waliwo obusosoze mu mawanga. Ga 15 Alice Mo ategese
ategese ekivulu Michelle Robert temubulayo mwenna abali immunity waliwo Oasis of Love Ministries erisangibwa Nyumbaga ya Bannayuganda Church nayo bwe mba musobodde musobola okugendayo ne basinkana ku church ku Sunday. So tubaagala nnyo Mwami Dumba sibula batuwuliriza nja okusiibula abatulabye ku UCRD mwenna tubagamba nti People Power munywere National Unity Platform munywere tukola kino ekisooka okulaba nti abasajja tubafunza abasajja tubanyweza abasajja bibakoze eggwanga tetwetaaga kuddamu binyonyola buli mwabimanyi akalulu mukanyweze ate n'abaagala ebifo ebyenjawulo mu kuvuganya mu bifo ebyenjawulo tugendayo lwa ssente gendayo lwa kuleeta nkyukakyuka mu kifo ekyo era abalonzi abantu bwe banga bakibiina kyekimu kya National Platform oba bonna bavudde National Unity Platform banga bavudde mu People Power naye nga ekifo bakiremeddemu balemedde okukkaanya okuteekawo omuntu omu mwe mulondeko omuntu gumulaba nti agenda mu kifo ekyo naye nga agenda kuleeta nkyukakyuka so si kugendayo lwa ssente kyekiresa obuzibu era ekyo abalonzi mukitunuulye tuba tetulina kyakukola kyetuyinza okugamba ffe ng'abalonzi nti abeesimbewo nga bonna bakibiina kimu naye nga balemedde okukkaanya okulekawo omuntu omu mumutunuulire atagenze wa ssente wabula agenza okulwanira enkyukakyuka. Tubadde ku UCRD-TV nkutumiddeko Mike Sebagala tutumiddeko Ivor Don Munich tubaagala nnyo mbadde Serwada Nelson nga nkyaziza Mwami Dumba omwogezi w'ekisinde kya People Power ne Munich tubaagala nnyo mweraba. Uganda mu Munich Revival Band okulikeyo mu lockdown kati tudda mu lockdown yaweddeko tulina okuddamu okukyakala nga bwe gwali saagala saategedde saagala sinnamanya saagala yenyiza Aresimo kampuni tegese ebivulu wano mu Germany ekutuusako girira amakula awo mu August ngenda kuzomwezi 15 ekyokulya n'ekyokunywa ebisooka bya oil 5 ebisigadde agabudde Aresimo n'alekayo wewe omanya alesewo ekinyiizo bino byonna byakubeera mu paaka erimu ne swimming pool emanyiddwa nga Michalbert esangibwa mu buvanjuba bwa Munich. Obulayo ku mukolo gw'okwekulisa lockdown ate togezaako kunyiiza abategesi kuba bw'onoobanyiiza n'ogeza n'obulayo okwewala okuliibwa engo jangu tuzina amazina budde kejenge. Okay, let's go.